Abatuuze abawangalira mu Town Council y'e Kalisizo ne Kyotera bali mu bweraliikirivu olw'obucaafu obususse mu bitundu byabwe nga balifuna endwadde eziva ku bucaafu. Kyotera District eri mu Town Council okuli Kyotera Town Council ne Kalisizo Town Council, naye bw'otuuka mu bitundu bino kasasiro yakwaniriza ekintu ekyeraliikiriza abatuuze. Sikola Kalibala nga mutuuze mu Town Council y'e Kyotera agamba nti beekubidde omulanga enfunda nnyingi eri bekikwatako naye nga tebafiibwako nga kati balina okutya nti bandifuna endwadde eziva ku bujama. Ekyamazima Kyotera tulina kasasiro, bane tukabidde kasasiro naye nga ndaba tetufiirwako. Kasasiro mungi, buli woyita kasasiro tulina okutya kasasiro tetugenda kuwona kirwadde kya kolera oba ekirwadde kyonna ekiva mu kasasiro kubanga kasasiro mungi naye nga tewala tuyambyeko. So tusaba abakulembeze emiranga tukubye temutuwuliriza. Abatuuze b'e Kyotera Town Council ne Kalisizo Town Council bagamba nti bagezezzaako okutegeeza bekikwatako naye nga mpaawo kikyuka, bwe batyo ne basaba Minisita Kyeyune Haruna Kasolo okubadduukirira n'ebikozesebwa kubanga naye munnakyotera. Kizibu abaana abato basanga bali mu kasasiro abazanyiramu ate bajjamu obulwadde. Naffe kennyini abantu abakulu lwe tugenda okuyita tokyasobola kuyita mu kikubo kyonna olw'embeera ya kasasiro. So tusaba abakanso naye abakulembeze bonna abalala bakansalazi honorable kansalazi bonna batuyambeko tusobole okufuna abantu ofuna otuwona kasasiro oyo afuuse ekizibu n'abalwadde mu ddwaliro bagenzeyo lwa kasasiro oyo kubanga kasasiro avaako endwadde nnyingi nnyo ezikola ki zivaako abantu okulwala. Naye ng'ekizibu wekiva ekisinga batugamba nti bakansalazi beegabira kontrakiti y'okola kasasiro oyo. Kati kasasiro tebateekamu maanyi kumugjawo naye abantu bagenda kulwala bagenda kukola ki emmotoka baganyo zikola okubeera nga namu kubanga ono bagwegabira. Abakulembeze mu kitundu kino boogedde ku mbeera eno. Naye ekizibu nga kivudde mu ofiisi ya kaawo twasolooza ssente z'omwezi gw'okutaano ne tuziteekayo eza local revenue sizirabanga tezikomangawo bampaako za Juni n'ensolooza ez'ogw'omusanvu miliyoni zikumpi 11 sizifunanga. Ebibuga byonna mu kulaba nti byafa olw'ensonga ya system ya local revenue eyajjawo. So twandibadde naffe tusanga okwanguyizibwa emirimu naye ogenda n'olabanga ne batonikirako basaasira naffe abakulembeze naffe ne twesaasira ate n'abantu ne basaasira kubanga kiba kirabika bubi nga abakulembeze weemuli naye ng'ebibuga byonna bikyafu. Minisita Kyeyune Haruna Kasolo asabye abakulembeze okukolera abatuuze kubanga kyekyabalonza. Omukulembeze bw'aba alondeddwa takozesa ssente zize era baba tibamulonze kukozesa ssente ki kyova olaba singa kyali ekyo baali badde balondanga bagagga. Kakati tugamba wano twabadde tulonda wano mu Kyotera ndoza mbagaga bwe tulina mwami Evinaali mwali. Byamukisa Ronald, Grasso TV, Omunnyo.